Wa alaikum assalam. Mugamba mutya? Nje bali. Balamu? Balamu. Okuwulira. Aloga asuulira. Mpulira mukama wange. Bulungi nnyo. Mashaallah. Kulina enjawulo. Kulina enjawulo nnene. Mashaallah. So Allah ajja kutuyunga mpola mpola. Allah ajja kutuyunga. Kulina enjawulo. Chabbeyi munnange. Chabbeyi. So Allah atuwa bulungi. Ni alhamdulillah. Sikubi. Tulaba nkusitula nambwe. Ndeteko samba. Neteke nsango. Era nga toli wa muzanyi. N'emiggo wateeka eri. N'emiggo nateeka wali mu nsonda. Allah waje. N'emiggo yateeka mu nsonda. Niye Allah alhamdulillah mwebaza. Kaddemu ekirungi. Simbera simbi. Wakukusiza mwakwa Allah. Ajja kutuyunga biidhinillah mpola mpola. Ajja kutuyunga insha Allah. Tulabe obulamu bunaatambula. Ne barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Mwebale nnyo. Kiri kyajjibwako ne bateeka. Noteeka kijja ne bakijjako ne bateeka kijjala kati kuteekako kino. Plaster. Agamba tosiba cement. Ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Weri nene biidhinillah. Ntambula mu nkwata kanko ntambula mu lujja bwenti. Akuba kati abanziza ne banjira wa mayinja. Nali badi tambula nefuba nentuka oli ku mu lujja. Bera simbi. So Allah atuwa bulungi ya Rabbi. Allah atuwa bulungi. Ayongera okutunyiga tuteneze ya Rabbi. N'abalodde abalala abawonye. Kyekibbeeyi ya Rabbi. Mukamutya. Mukono. Nabaleka mu ddalasa nenga nti kale ffe tweyongeddeyo. Amiri n'antwaleeyo. Allah. Kikulu nnyo. Kikulu nnyo naye alhamdulillah. Waliwo enjawulo nnene. Nnene nnyo biidhini taala. Toti ajja kumponya. Ologa asikyadda mukono nja kudda inshallah. Rada ati daga sikyadda mukono nja kudda inshallah. Bino bya kizungu. Ya kizungu. Totadde muntu yokunga bino. Sinna samu. Allah ajja kunzisa. Ange sigadde Allah ajja kunkomyawo. Ajja kunzisa. Ndaba nga neema weri. Na wanyonyolanga byonyonyolanga tobitegeera. Oba namenyise nje. Nange simanyi. Bw'ati Allah yagize. Gomudu yali atuse mu lujja ngena kuyingira masjid. N'abali masjid balinda seka atuse. Nakyusa seka uyo atuse. Kyusa mu second emu. Kituwe ekyokuyiga kinene ya Rabbi. Kituwe ekyokuyiga kinene. Kadari ya Allah ibeera kumpi. Kadari ya Allah ebeera kumpi. Muntu ansana ati yingize mu ekyokulina omuntu okufuna ekintu n'okikwasa nnyini kyo Allah gw'okireese gw'omanyi bwona okijja ebiddako bibyo akikwanguyiza moto nnyo kunoonya lwaki ate gwe kiterumu lwaki nze saba atuluma kulowooza ati maze kukola zambi oba maze kukola aye Allah agera kyayagala nakikutira obu bameka bagudde ku mubuni bamutomera abaluka nabo bamulunya tabenji navunga mulamu nga tuzadde n'omusiraamu wange yagwa yayingirira emmotoka y'emiti ali mmotoka yakkaana ayingira mu mmotoka y'emiti naye nga bw'ogitunako tosobola kukkiriza ati mulimu yawunya naye nga baavamu nga balamu yavamu nga mulamu kati ebintu bya Allah bimulekera fa'alun lima ebintu bisatu fa'alun lima yurid akola kyayagala tombuuza la yusalu amma yafal tabuuzibwa ku kyakoze asalawo omu yusalu wa huwa yujiru wala yujaru alayhi
avunaana tavunaana kati gabibyo byonna bimuwe avunaana tavunaanwa asalawo nga bwayagala saba tabonereza muntu nti alina kyamukozera tabonereza muntu nti alina kyamukozera abata Allah yinza okutta omuntu ng'amussa abantu obusiramu bwe bugende mu maaso amutta nga okufa kwe kusitula busiraamu buno ne musigala nga mukaaba mulumwa naye ng'eki kyaleese tulaba omuvubuka wano yali alisomebwa omulogo emuga bweyagala okunzita kabaka obakuba nti naye okufa kwe ate obusiraamu bwayongera kulinnya so nga ye afudde kiwedde naye okufa kwe obusiraamu bwagenda mu maaso kati waliwo ebintu Allah byatuleetera bye tulina okunywererako netujjamu ekyokuyiga mpola bwaba nga Allah atuwadde enneema eyo tefunika n'okugifuna mu kaseera akasooka nti Allah bwati bwagize nakyo si kyangu singa otunula tugenda okujja olusi tumala kwetoloola kale Allah bwati bweyageza mala kulemererwa kale byonna tubigatta wamu netulaba kiki ekyo tusaba Allah atutaase tulowooza nti obuzibu butuuka ku bantu babonoonefula bannabbi tebandifunye bizibu ashaddu nnaasu lbalaa al ambiya bannabbi basinga okufuna ebigezo ebinene ffe tetulina saba tetulina nabbi bamukuba nabwajja bemakka naddukako nagenda etwaifa ne bamukubarayo naavaayo nabbi wa Allah okutuusa ate abamuyimirira baali bakufaaru b'e Makka ne bamuzza e Makka bakufaaru ate be bamuyimirira ne bamuzza e Makka kati kyolaba tukitwala nti Allah ayina ebintu bye ayina engeri gyabitambuzaamu genda okwesanga Allah abituusiza waabituusiza kale kikola obugumiikiriza naye bugumu Allah nakuwa ze mwebaza Allah okugulu kuno bukya kumenyeka sifunanga ku bulumi bunsuza seebase bulungi era nti olwokusomako ku bitabo byange awo neebaka bulungi mu mirembe bulungi sifunako nti olalondo nsibye okugulu kuno okuwanidde ekyo sikiyengera kinene kuba buli ajja wanangamba nti awo bulumi nabaga nti Allah yampa alhamdulillah nabutwala olawole banzijja okola ekiwundu kino nebaka bulungi mirembe kukunda nkutanagamba nti nja kwekosa naye nga si lwa bulumi nga sirina Allah kale oyinza okutya ekintu nakirekera Allah amanya bwakitwala naye nga mwebaza akitutte kitutte biibini itaala tumwebaza bingi ya Ayubu yalwala emyaka emeka naye Allah yamuwa okubujjanjabi mu lunaku olwo emyaka gyonna gyamaze naye nga asiriikiridde lumbaluma naye nagamba Allah we nti mukama wange obulwadde bunnumye naye gwe nannyini busaasizi mukola bwatu yamuwa eddagala nga akuutawo ebigere nakuuta bwati ebigere wansi wabadde yagala bagenda kuvawo amazzi ganywe wala ganaabe nebuggwawo nga akuuta ebigere wooli era bajja rukuya okunywa amazzi ago naye mugamba aridu ganywe nga mannyogovu tofumba ganywerewo togafumba era nakula ekyo gyonna naye nga bulijjo tatula waawo enju ya Allah nateekamu amazzi nakuuta bwati munjuye si bwe kale ebyo tusaba nnyo Allah atuwe tumusinkane nga musiimu gye tuli kyabbeeyi twagamba ava ku booda nebaga booda tina kiyankozeeko sitwagudde tebatutomedde kati booda gyovunaana Mali najjogera ekigambo kye wangamba
Wangaze kamaze lazo nkomewe ku boda. Mwaga nokumya muleka unze. Natamba mvuga boda afane tuveno mpaka ku muzikiti wenyine bepa. Boda talina buzibu. Tena wajivunani. Netujivana ko netujireka nge imidawa na fenti milioni. Tetwale metodwa kuvako netugwa. Twajivako. Twakavako. Nekayimirirawo. Kale okuba embeera weegwa ku muntu nga si munywevu. Obusabe Allah. Fune ebintu bingi naye kasokkiriza nti obulamu bwange abulina ye Allah. Abukola kyaba ayagadde. Abukola kyaba ayagadde. Kale tumusaba Allah atunyweze. Atunyweze. Twenkomerere nnungi. Atumutegeera kyekikulu kasoote Allah akuona omutegeera. Jokulabira ekijja Allah kikuleetera ekijja kino ekijja. Tokalubirirwa bwavu toyigayazibwa lwa bugagga. Nyinza okuba nazo olala enkya nga sizanga gyezitwala. Wazikujja kuba mwangu muzo wategeera nti yeyampa asobola okunzijjako okumpa. Togwa musubi nti yanze fudde ni mwavu zakisubiza ku mmotoka. Gwe mulekere ayinza okuba ejjukumanga alina ekigendererwa kyaki. Gaina ekigendererwa kyaki 10. Sawa. Ayinza okuba ssente nga ntono ng'ekigendererwa kirina. Nkwenyingi ojja kubula. Kati gwe olwokuba kino kikunyiga wulira ddala ng'ofa. Nanfunye nagenda yinza okuba nyingi. Nova ku mulemu. Nakutegekera wakomidde. Nofa nga alhamdulillah. Oli musimu gy'oli Allah. Tukiraba? Kale bwe bulamu bwe tuba nabwo naye nga alhamdulillah tumwebaza. Temutya Allah jatwa ajja kumponya insha Allah. Ajja kumponya. Ekyo ndabe nga nze ndiye mukono. Inshallah. Sinza utajja. Sinza utajja inshallah Allah wanamba popadde mu bulamu nentereramu. Nja kujja inshallah. Ja nosomesako. Ate okusomesa kwe kwandwaziza. Ya Allah yasazeewo. Kiraba? Yasazeewo. Genda n'obasomesako n'ovaayo nabanya sajja lutiti yasomesa akomyewo. Shaitan nogiswaza yalirowooza nti ekuwangula yakuwangula kati tukyaddayo mukono no wazibu nnyo kuwanguza ali mwattu obulamu bwebwo bubaamu tusaba Allah atutaase la ilaha illallah la sharika la munnange naye bwasalawo Allah abasazeewo tusaba Allah atuwe obulungi natunoli okugulu nga kuno kugudde eri ne nannyini ko takyakulinako talina buyinza ya Rabbi kiraba nini kudda kati kwati kati olaba okusimba bwoti nkusima ne kulansi nkuyimiriza tulaba nga kinene kinene ne wansi nkuyimiriza era nkwata akuma kanentambula bulungi ne Allah boto mukiri boto webaza obokoze ya twadde emyezi eki kuyimirira ne wiki 3 okujjako ekyo kati ate yali akisibye nga akisibye bubi kubanga yakisiba eggumba eryeno lyasesebbuka kati naye yakisiba busibi yasoka kubanga agazza yago yasiba kisibe niye Allah nampawa olwo dokita ali amusajja musiramu nati asiki kyangu tugenda kitiriza konze kali so Allah abatuwa obusobozi nabo abaddeko no bana najja okundabako nje kwa nandabako nagenda kati yagenda abikyusa alegina bijjako notekera do nalabiki etwavanga tutidde manafu nnyo ate netukkiriza kyeyagamba naye alhamdulillah tumwebaza
mwebaza siba Allah atuwa obulungi ya rabbi tuwa ekisinga ya rabbi Allah atuwa obulungi musinkanenga musiimu gye tuli naye musiimu gye tuli siba Allah atuwa obulungi ya rabbi ensi tetujja gyesiimamu abantu tusobola kutegeera kiki ekisiimisa Allah tukola bukozi kati twongeramu bwongezi maanyi insha Allah oba oliawo kitunakola kyanasiima nitumusaba akkirize talina busobozi bukizza nga akukwatiridde bwakujambwa kiti nfa obulumi bwakujja nokundeeta okuntuusa wano olwe gwamukanya leo yani yandeeta eyavuga alwa yavugiza bugendereza musajja mpola oba tunatukameka tunatuka egamba oba tunatukameka tujja kutuuka naye tugenda empola mpola naye nampa nentuuka sitoma bibi nintaaga sitoma naye obwo obulumi Allah bwe yabunzigirawo obwaddako enkeera saddayo kuwulya ku bulumi okuva olwo n'olwaleero niye alhamdulillah mwebaza saba Allah atwongere obulungi ya rabbi saba Allah atwongere obulungi otogumiikiriza kale agwatya mulujja wakati mulujja kumuzikiti abe era byali bidaso kuyitingana accident mampi yamutomedde biti ninga ya rabbi awanda akatategedde bintu ayogera bingi byatamanyi ayogera bingi naye alhamdulillah tumwebaza Allah tumwebaza febani febani ngokugera ekigere kyanuuka bunuusi nebanjanja bamu nentereera nali nja kusomesa nveeyo nga maze okusomesa anti nali nja kusomesa nali saba nti kuba ndali nyinza kusomesa kasana nifunyamu kapenikia ne kampamu akalembereza obuzibu bwandibadde mukudda ku booda naye nga yatya nnyo ne mugatotya ebintu bibaawo sigwosoose booda etukubyeko nti batomedde nti kati ekikutiisa kiti Allah bwetuwazi anti yaŋŋamba nomugaa kantuleko naatunonye akati gwe gyetulaga togira ate togamba yimirira ate tugenda kukyamirawo naye kati natutwala butereevu mpaka netuyita mubitrakita bingi babiye mu kkubo netutagwa ali mu lujja olwerero lutaliko wadde ejjinja ati nalaga kazi nimugamba shekhe namenyekedde nti awatali kannyako naye awo ndi awo agamba nna okkiriza nti Allah bwati bwagize natuulawo obutuuzi bwe nti sasimba kugulu nti oba nali yimiridde namagulu gange abiri kati boda yensikamu katono nentuula wansi engwawe bo nga ngivuddeko awule kanzi yakwata lwakumakakwata kati bwe yasika bwati nze nesijja nejjako ensawo yange ebitabo byange wali omusiramu obandi yali ava mu masigidi njagala mugweko mu kifuba kubanga yetondewa tetwatuuka
naye alhamdulillah twebaza omuwalimu ate tali ku ttaka ku ttaka ng'atudde bweti atudde awo yanga nti otuuse nga ntuuse nga olwali onkedde njagala nzeyo nga bukyali oye kale ekituufu wakeera ngoge mazima bamwangamba okusobola tusale ffenna nesaa zalinga eziyingira bweziti mukaaga ngooto ntuuse mbeeraawo allah teyakiriza bintu bya allah bizesa kyeyawandiika ekkalaamu yakala tolinawo ogijjirawo naye alhamdulillah bewunya ng'olaba nkukyusa kirina enjawulo nene era enkyanzira yajjeko kino alabe ki ekisigadde bwebite biba omusajja agenda okulaga ekifaananyi gatuga nti amagumba gamemetuse gatya omuntu agisobozinaagobwa ti titamagumba kuno erino limumetuse enegumba lyali liyitamu wano era nze ngenda okukwatako nga ndaba enegumba lyali eryagala ofuluma eryawano lyeryasinga okulaga enegumba likutuse lino mulireke lyakutuka gombi negakutuka neryerudda nalikutuka waliaisobola ofuluma lyeluvaayo n'omwana oyo gundi mulangira yakwata ekigere kino kikwata kisiko kizaayo naye kikwata omulugumbe kwana akisikana kyeka tokirinda kuwola konze kale bungi yanga tukisike konze tewali akuganye tukisike kyebaleeta kyenzikiriza tusaba allah natuwa obulungi rabbi tusaba allah atuwa obulungi katugumiikirize ebbanga lye allah alina naye n'obulungi bwenfunyemu nebazaga nti ekitegeeza alikendezeza labawo obulungi bungi nyo wandituuse ddi oyagala onsange tugende jinja yali atwala bugiri nno yali atwala bugiri yali antwala bugiri bugiri naye allah آمين بارك الله فيكم وجزاكم خير بارك الله فيكم خير بارك الله فيكم بارك الله شوفوا لبا abaffuku kituvudde tubeera abajeemu kubanga abatusooka allah yababonerezanga n'ekintu nga kinene ne bakirabako n'amaaso naga temwala bwe nakola bagundi temwala bwe nakola bagundi kati ffe abamu abasinga bitulowooza nti era ebyo allah byajja okukola ki okuzza ate mbaka yasaba allah n'abijjawo mbaka yasaba allah n'abitugirawo etubiwona naye yagamba nti bw'osanga nususu ezijjaga teri buzibu bwendekedde ba umma yange obubi ennyo yabuleeta mu bintu byalaga nti ng'abakyala ne ssente nagaliremu nti ekintu kyesinga okutiisa abantu ba umma yange ennyo be baseeka abasomye naye ngaokusoma kwabwe si kulwa allah wabula asoma yewa asobole okwewanira ku bantu asoma asobole okufunamu olwo nasi okusadaga nti abantu abasinga bendekedde umma yange be bamanya abato ekyo kinene baye kyala bwakikwata bwagira ki bakikubawo
nasoka kunoonya abaffe ekintu kino kituufu nenkitaddewa nekiteeka mbeebo kisaana okugwawaawo kama waliwo ebitujja osanga hadisi ez'enjawulo omubaka agira ki ajja azituwa fe tulinda kiri ebyagwa ku balala nti Allah yaleeta Firawuna n'amukwata ebinabbi yasaba edduwa Allah n'abijjawo kati Allah n'atulekera ffe waja'alna ba'dakum li ba'din fitna abamu mmwe babalekeddewo nga bikemo naye nga muntu munno omumanyi kabali oluusi mukazi wo oluusi baana bo nga ye fitina eryawe ejja okukusuuza obusiraamu bw'otonywera nnyo ffe tulinda biri eba Allah tekyabireeta naye aleeta ebigezo kubanga yasaba mbaga naga nti ebintu bikusonyiye sijja kubireeta ekisigaza bye tulina by'abantu bannaffe kale abalala abantu balutunuulira byeri wala naye Allah aleeta ekigezo nga kitono naye nga kikusobola okufukira fitina n'obusiraamu n'obufuluma n'obuvaamu naye ngaokiraba ngaekitono n'omaliriza ngaobusiraamu obusudde kale yetaaga kugumiikiriza nakusaba nnyo ani Allah atuwa obulungi musaba abawa abanukula biidini taala ayanukula n'omuntu asomye erimu ng'agisomye lwakwemanya so si lwa Allah tolaba tu Allah baga nti kunu ibadan li omuntu amala okuyiga naga mugoberere nze oba kibi kyaliko yaga mugoberere nze mugamu nekyogamba okugobera abantu Allah gandi walakin kunu rabbaniyyin abantu bagambe mugoberere Allah byayagambye mugoberera nze kyange kireke olaba nga kyawukanye nekyana nekya Allah naye abantu obulabu obwo bunene nnyo